Saba fere principal Bob Wine atulimba natisa abana. For God and my country. Gojje mu kyalo yayagalodde mu kyalo. Omulenzi yali Bob Wine yamulaga enseno. Naye bw'owulira byayogera ebigambo ebisiga obukyayi, ebigambo ebikyafu ennyo ampuliza kyannaku nnyo. Wabula kantandike n'oluyimba luno ogenda kutya tukomewo. Bakulaga bina gana omulaga bina obubuwa buti bakukuna miyagana omukuna miyagana omudiza buti Gojje mu kyalo yayagalodde mu kyalo. Mbatu yambye batuyita bannakyalo. Buli kasela baba batuvuma malo. Besiba buza tefude basabo mutwa. Batuloga bamu basula kumalalo. Mbagala tuge wanset manya. Mbagala betu sale babase. Mbagala buli mutwa bele oke. Ati sakibito yamba gondi beleke. Gojje kumuteka yagala okujeko. Abati yagala na kumugambako. Bomulaga kitufuna kunyandako. Bawatoriyo weru amebakako. Mbadde n'ensonga lwaki ntandise bwentyo olunaku olwalero nti Ssekabaka weeyolera ebiseera ebisinga ke kakuluma entumbwe. Omulenzi ono ani ataamulaba nga yenna yakoggana nga yakanduka ng'alinga omusokolemu ebyenda. Yali Principal President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo eyamwanjulira ensi eno, ensi n'emutegeera. Wabula kasayamanya nti ensi emutegedde amagezi gali gonna ampuliriza yagaleka mu nju era bw'afuluma ebweru mumulaba byayogera tebikwatagana. Kaakati nno olunaku olwalero EKTV Media Uganda mukutu gwa muntu wansi omukutu ogw'enkyukakyuka. Muno mu nsi okuyiga tekuggwa era okusomesa tekuggwa. Ffe twasalawo ne twewa omulimu guno ne tugamba nti buli akatonya mu kutu tujja kaleetanga n'akatugudde ku munye tetujjanga kona nako tujja kaleetanga. Kaakati nno okusomesebwa abantu bangi abazzenga bafa mu ggwanga Uganda nga battibwa na buttibwa naye ng'ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku abantu bano naddala babalya essente eza Mwami Museveni oba mu regimu tebasobola kubeera nga balaba ebikyamu ebyo ne babyogera. Kakati nno President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yatugaana okubeera nga abantu nga bano abatalina makulu tubawa amakulu. Wabula mbeera nkugamba enkya n'eggulo nti abantu bano bwe tutabawe makulu bajja kuwubisa abantu bangi nnyo balowoozese ensi nti bye boogera bituufu byennyini kyokka nga bye boogera bikolwa bikyamu era ebigambo bino bisiga busizi bukyayi n'okubeera nga bannayuganda bangi bababuzaabuza oba oliawo okubalemesa okutegera ebigenda maaso mu nsi yaabwe. Nti abantu bangi nnyo omuli Bakaweesi, omuli Bakirumira, omuli Bannibanda, omuli amagye, abantu ab'amagye bangi abakubiddwa obukubwa amasasi n'abantu ba bulijjo basheeka bakubiddwa amasasi abattiddwa emisana mu Koli Blood ampuliriza. Naye ng'abantu bano bonna si Bobi Wine yakwata emmundu talina gwe yali genda obatte wabula nga abantu bakwata emmundu ffenna tubamanyi nti emmundu gavumenti yezikuuma. Kaakati zivaayo zitya emmundu gavumenti zeekuuma okuba abantu bano ate abantu bano bino ne batabyogerako wabula obwanga ne bawolekeza Bobi Wine. Kaakati nno nkusaba video sooka ogimpere ekigalo tusimbule omulundi gumu ampuliriza nga ffenna tewali abanja munne mu mbeeza eno omusajja ono nga bamusomesa nga bamutwala ku ssomero oba oliawo anaddamu ku magezi agawula omuzigo ku ddibu olunaku olwaleero. Saba fere principal Bob Wine atulimba natisa abana. Bob Wine wattisa abaana mu kalulu. For God and my country. Oli wa mukisa okuba nga ogenda kuddibwamu omuntu nga nze ate era ogenda kunnyambako okulaba nga nsomesa eggwanga at large. Well, ngenda tandika bwe nti eri bakomoledi mwenna abagamba nti lwaki abantu bwe bati mbaddamu. President Kyagulanyi yagamba nti bw'otunuulira ebikyamu n'osirikira gy'oli oba olidde mu nsi y'olukwe. Okusookera ddala teri muntu afa, teri muntu gwe basiba nga bamusiba ku lwa Bobi Wine. Buli muntu awaayo obulamu bwe abuwaayo lwa ggwanga lye lwa nsonga baako oyo munyigiriza. Okubanga okulemberwa President Kyagulanyi Ssentamu tekitegeeza nti gw'oli mu kufiiririra era gwe wenna ali mu struggle eno naye nga gwe endowooza ye kugamba nti bwe banaakusiba yajja okuba akusibisiza oli mu kifo kikyamu era buli kimu ky'okola kyonna kikole ng'okimanyi okikola ku lwa ggwanga lyo, ku lw'abaana bo, ku lw'abazzukulu bo n'emirembe egiriddawo. Ogambye Bobi Wine ye mufere wa struggle oba yabafera struggle mu abantu abamu naye ngenda kulambika nkulage otya gwe bwe yakufera struggle naffe abakyamukiririzaamu bw'ataagitufera. Bobi Wine yafera struggle eri omuntu oyo asuubira nti Bobi Wine yekka yakakatibwako okununula eggwanga lye gwe yakufera struggle. Omuntu owokubiri Bobi Wine yafera struggle eri omuntu eyakkiririza mu Kano Kizza Besigye okuva 2016, 2011 ne 2016 y'emyaka 20 nga yeesimbawo wonna nga abina mu trust ng'era alaga ali ku ludda lwe lwa nkyukakyuka naye n'okeera ku makya n'ojjamu obwesige mu musajja yeesimbyewo just ekisanja kimu gwe naawe yakufera struggle kuba tewali ku ludda lwa struggle. Then n'oyo atakkiriza
takkiririza mu bugumiikiriza era atakimanyi nti okujja omufuzi mu ntebe gy'abaddemu okumala emyaka 4 oweetaaga strategy emala okulaba ng'omuwangula. Kankuwa ekyokulabirako, entunuka singa ekeera ku makya n'ekukwata, lwekukutte si lw'ogitundula, lwa nsonga bw'ogitundulirawo eyinza n'okutta. Wabula entunuka bw'ekukwata oyina okugirekawo akabanga nga bw'onoonya ebitengo n'obisiigako esobole okwengera. Kiba kitegeeza nti awo wonna onoonya kakodyo, onoonya kabadi kagitundula ng'eyengedde nga tegenda twala bulamu bwo. Pulezidenti kyali mu kukola obudde buno era ngenda kuteerawo biki byakoze okulaga nti iffe abamu teyatufera struggle era nti iffe tukyamukkiririzaamu n'okusinga luli nga yakajja. Okusookera ddala ono wange eyakeesimbawo omulundi gumu gwokka ku bwa pulezidenti kutusookedde okulaba sanctions nga ziteekebwa ku baminisita, nga ziteekebwa ku generals, nga ziteekebwa ku speaker of parliament olw'obuli bw'enguzi. Nze ng'omuntu amukkiriza mu kindaga nti tawagira buli bwanguzi. Point ey'okubiri, President Kyagulanyi y'opposition asoose okunaabira omu ku b'ekibiina kye maaso n'amugamba ffe tetukkiriza ku buli bwanguzi, ebitano bye watutte jangu nnyonnyola abantu bo b'okulembera wabitutte, akasimo ke bakuwadde kaaki n'alemererwa okwennyonnyolako. Wabula nganze amukkiririzaamu kindaga nti ye mukulembeze yekka atasobola kuttira ku liiso omuntu oyo avaayo okulya ssente z'omuwi w'omusolo ku bwereere. Ssente ezisasulwa zirina kuyita mu mateeka, ezitali mu mateeka nga bakakuwanga kasiimo oba olina okwennyonnyolako. Gwe gw'oyita opposition eyali omutuufu, mbulirayo omugwe yali awemukidde. Namba 3, President Kyagulanyi yasoose okwesimbawo naggula abavubuka amaaso n'akugamba nti naawe osobola okwesimbawo, naawe osobola okukozesa omumwago okusobola okununula eggwanga lyo, era nga nkumu bangi babatadde ku bunkenke lwa kukozesa mimwa gyabwe nga tebayina na mmundu naye babatadde ku bunkenke nga bamubanoonya na basiba. President Kyagulanyi ye mukulembeze gwensoose okulaba nga bwe yeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga azimbye ekitebe. Mu kuzimba ekitebe ayise emiti emito mujje musome ebyobufuzi obenga tobigwamu bigwe era obenga tobigwamu bugwi era abaana bangi tubalabye bali ku kitebe basomye batikkiddwa. Era ndowooza kankome naawo kuba naawe kennyini oli ku musaala lwa Bobi Wine. Wamma Bannayuganda abaagala okununula ensi yammwe temwerabira okutiikinga Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba pulezidenti bwa Uganda ofune Uganda ennungi ejjudde emirembe. Okusookera ddala nja kusooka okwebaza omwana oyo omuwala. Abawala bangi oba oliawo ababeera ku social media kuno nga bazina buzinyi bakola challenges mu nnyimba ez'enjawulo, wabula abaana bangi benjagala okwebaza abaana mmwe abaamanya nti ensi yaffe butayogereko egenda kusaanawo ampuliriza. Kaakati nno lisiti y'Abannayuganda bangi abazze nga battibwa wabula ng'enfa gye bafuddemu abantu beebuuza ddala omuntu ono yafa ki? Abamu nga battibwa ne bakuba masasi nga tubalaba, abalala ne bafa abantu nga beemulugunya, oba yafudde butwa oba bamutugumbudde oba yafudde bulwadde ki, byonna ne bisigala mu matu g'abantu ne ku mimwa gy'abantu ng'enfa y'abantu bano tetegeddekese bulungi era n'alipoota entuufu ne zibula. Kaakati nno naggambye olunaku olwaleero akaliro kagenda kuba kanjawulomu era bingi byogenda okuwulira ebitambuliraawo n'okwekusizaawo mu kusomesa. Kaakati nno ow'amagezi amatono kakati ngo yabadde yogera ebigambo ebyo nti oba oli awo Mwami Kyagulanyi yattisizza Bannayuganda abangi. Kaakati nno njagala oddemu owulira ebigambo bino osooka okubeera ng'otegeera nti abantu bangi abafudde nga si Mwami Kyagulanyi yattisizza yadde n'akamu n'akatono abantu nga bo. Wabula teweerabira omukutu gwa AKTV Media Uganda mbaanirizzaako mwenna gye musinzira okumpi n'ewala. Kaakati nno omulongooso mu Luutansozi nga bulijjo ntambula naye mu nsonga nga zino ez'omuzinzi oba oli awo nabeera nga tuteeramu ku mafuta tusobole okubeera nga tubifeffeta byonna tubireete obeere ng'obitegeera. Omulongooso mu Luutansozi yawonya buli kika kya ndwadde, ebizibu nga bikwetumyeko. Bw'oba oli bunaayira koona ku WhatsApp, bw'oba oli Uganda mukubire direct, ebisigadde obimulekere ampuliriza tojja kuddamu kwejjuza. Ibuniyan Junior School ly'essomero eryegulidde ensangi zino okubeera nga liyamba Bannayuganda ampuliriza lyeryo. Kaakati nno kansimbule bwe nti ate nkomewo. Abazila bafudde mu omulemelemba kalima kabawali ninekwanga kaliwetu bekikwatako kimanyi muwulidde kana kayimba kakubye kanaku tulibanguzadde mutuyita banaku mutusilanya temusosola munaku bazila betwalina kati bali munisuku mukele bibalemetu bakubenga kasuku tuli munaku walonda mamtwa kikili komanda watuleka mukoswala mazatulediyo kibangamba nakikola emotoka gisimbula gufekelwa pabukila empayo kilumila yatukanga
kawesi wale yakale gwanga umula milembe tofange kabanga kasela katono uyo kasile gwanga isabola bamalayo mwena mgwanga polile naku mochemeko kabanga moja muzite misote munkanga abazila bapude mumule milembe kaima kabawa ine kwanga kaliweto bechi kwata kochimanyi muulije azila bapude mumule milembe kaima kabawa ine kwanga kaliweto bechi kwata kochimanyi muulije echine mampamle bato namumalo kugenda nga babasiga buto tababuleko mchala ne batoto isibuka kawempe mugeto ena kutujiwulila babekawempe mugeto abana kube mta mubaleka banene batitata batuyogelako mutandiko tukwata chiko muzitusha ne mutandiko kokokota ngaita pona kwetuli bakwata amunyoteka mulugali mukutokota umula milembo muzila shei muzata basira bavude mumule milemba kaima kabawazi ine kwanga kaliwetu batukwata kwa chimanyi muulide basira bavude mumule. Kakati nno abazira bangi abafudde ne batukulekawo naye ng'enfa yaabwe yeewuunyisa nga bwe nkugambye era buwulira omuntu wagamba nti Bobi Wine atisizza abaana bangi tetusobola kubeera nga tusirika busirisi abantu abo baleka beetaaye kubanga babeera basiga bukyayi ng'amazima bagamanyi naye tebagala ensi egategeere. Kakati nno ebigenda mu maaso nga bw'olaba ekifaananyi ekyo waliwo emmotoka eya NRM eyayokeddwa eyiganga wabula njagala okimanyi nti emmotoka eno mukookebwa wabaddewo enteekateeka mbu nga bakulembeze ba NRM bagenda kukyala mu bitundu ebyo. Kaakati ensi ne yeebuuza emmotoka eno lwaki eyokeddwa abantu abo bagenda kukyala eyo yandibanga nannyini waayo yagikyomya omuliro asobole okufuna sympathy eri abakulembeza ba NRM abagenda okukyala eyo lwaki bulijjo abantu tebagyokya. Kyokka nga atera mu ngeri y'emu abantu obusungu bungi ebibatuusiddwako bannayuganda bangi battibwa tebalina mirimu enguudo mbi essente zaabula emirimu gye bandikoze oba oliawo abamu abagikola tebagisande na kugisaanira. Kaakati nno obusungu ne bubeera bungi nnyo eri mu bannayuganda era kaakati wano wetutuuse nkugambye nti emmotoka eyo nga bw'ogiraba mu kifaananyi yabadde ya yero kyokka essaawa zino efaanagana nga bw'olabayo aweeri ng'eyidde ng'emaze okubeera nga efuulwa sikurapu oba oliawo ngono wa sikurapu asobola okubeera nga agirekawo. Lwaki emmotoka eno yayokeddwa? Ebigambo bingi byogeddwa era bingi mwabitegedde wabula njagala mbwene ku bino ebirala eby'emmoroka eby'ensonga eyo obiwulireko kubanga gwe akyali eyo nga tokimanyi nti ensi yo yagenda ku mutendera omulala. Obusungu bungi nnyo abantu banyiivu nnyo olw'ebyo ebigenda mu maaso oba oliawo mu ggwanga lyabwe bye bataasuubira. Kaakati nno kansoke nkuwe katambi kano butereevu nnyo owulire amaloboozi agakwata ku nsonga eno naawe okakase omanye nti ebigambo bino si byange nzekka. Waliyo empigo bava okwokyera emmotoka eyiganga. Mbadde nkusaba ompulirize bulungi. Waliyo empigo bava okwokyera emmotoka eyiganga. Bamuyita Mutebe Naif wa Kigulu North. Bava kumwokyera emmotoka ye. Emmotoka ye yeyo waggulu awo nga tebannagyokya. Emmotoka ye yeyo wano nga bagyokyezza. Bagyokyezza olunaku lw'ejjo ekiro. Bagitimye waka ne bagyokya. Abantu abasinga benjogeddeko nabo bagamba nti emmotoka eno engeri gyali nti abadde yagisiiga yero. Nti bisobola okubanga bya politics bye bigireeteddwa okugikima ewaka ne bagyokya. Ate n'ekirala mbu leero omukulembeze w'eggwanga engeri gyali nti ali muyiganga wabaddewo enteekateeka ey'okuba nti amiitinga omuvubuka ono. Okitegedde gwe bookyedde emmotoka. So embeera eri mu kyalo eyo ya biwoobe. Mutebe Naif emmotoka ye bagyokyezza ekiro. Yeye abamumanyi mumumanyi kuba mumanyifu nnyo sayidi zeeyo. Ayinayo amasomero mangi. Kaakati nno ebyo nange omaze obbitegeera era nga bimaze okukutonya mu matu njagala ojjukire nti gye buvuddeko akakiiko aka paaliyamenti akakwasa empisa oba aka security abaka ebyokwerinda kaayita omukulu w'amayiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba muyite CDF akulira amagye gonna mu ggwanga Uganda. Wabula ono yabaziimuula n'abanyoomoola n'atuuka n'okukozesa ekigambo crown
oba bayite baddiikuula oba bakazanyirizi ababaka bano aba paliamenti. Era ono mu bigambo bye yayongerako n'agamba nti bano okubasisinkana ajja kukwata bakwate abakube emabega w'emitayimbwa bw'anaamala okubaggalira olwo asooka ateese nabo ng'amaze okubeera ng'abaggalira. Wabula ebigambo bino abaka mu paliamenti tebyabasanyusa, era nga bw'okimanyi nti bangi oba oliawo mu paliamenti abali wansi mu NUP n'abali wansi mu NRM, kaakati abasajja bano n'abakazi oluusi tebaba na kyakusalawo kyankomeredde wadde nga bavaayo ne boogera ebigambo oba oliawo ebyandibadde biyizimba ensi yaffe. Naye munnange abantu bano abamu naddala abo abakungu mu magye tebabiwuliriza, era batunulira ababaka bano ne balaba ng'abantu abakazanyirizi bennyini abawedde emirimu. Ffenna tujjukira nti ne mwami Museveni yavaayokko n'ayita ababaka bakazanyirizi oba abaddiikuula yabayita bakazanyirizi. Kaakati ono olunaku lwe bayita bakazanyirizi tosobola kubeera ng'onenya mutabani we amayidwa nga Jeno Muhoozi okuvaayo ate bano n'abayita baddiikuula. Era mwami Museveni yaga nti paliamenti eno ejjuddemu abantu ye batategeera abali awo bajja obukola obukozi komedi mu kifo ky'okubeera nga baweereza bannayuganda. Kaakati nno gye buvuddeko mwenna mujjukira eggwanga erya Amerika nga pulezidenti omupya yakavaayo n'alayira n'akuba ebirayiro Donald Trump n'agagga naga nti mwami Museveni ne gavumenti ye olw'okulinyirira eddembe lya bannayuganda n'okutulugunya abantu ebyobuyambi ebyobuyambi nedda ono agenda kubeera ng'abiggalawo. Era ensimbi nnyingi nnyo naddala ezo ezibadde ziyambako mu musujja, mu malaria oba ne mu kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya, kaakati zigenda kubeera nga zisalika. Jjukira nti bino binyiga bannansi kubanga obuyambi obwo ate buyamba nnyo ensi yaffe Uganda. Wabula mwami Museveni ffenna twamulaba yavaayoko n'ategeeza ensi naga nti ffe twetaaga bazungu kutuyamba, tetuwagala twemalirira. Kyokka gye buvuddeko tumulabye ng'agenda okwewola mawanga ag'enjawulo. Kaakati no bino byonna nga bigenda mu maaso, waliwo abantu abamu oba abalina ennugu oba abapropagandist naddala abo aba NRM. Kaakati bano ng'ekivulu ekya King Sir kigenda okubeerawo, baavuddeyo ne bajjonkera omusajja amanyiddwa nga pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Era nga bano batandika okubeera nga batiisatiisa abayimbi mbu mwewale nnyo mwami Kyagulanyi naddala nga mugenda kukola konsati mbu kubanga buli konsati gy'agendako mbu efulupinga. Kya mukisa mulungi nnyo mwami Kyagulanyi ku konsati eya King Sir teyalutumiddwa mwana, ono yazze ne famire ye ampuliriza era batuddawo mu maaso. Era konsati eno yakoze nebooga tiketi ne ziggwawo ne basoloza ssente ku mukono owayo kashi n'oyingira. Kaakati ne batuuka n'okugalira abantu ebweru. Era mu byafaayo bya concerts ezaali zikoleddwa mu kifo ekyo teri concert yali ejjuza kwenkana ya King Sir. Kaakati abajjonkeze nga bw'olaba akakazi ako kaavuddeyo nga kagamba King Sir togeeza genda wa Bobi Wine kubeera mbu omubuuzaako mbu omuguza emmeeza bw'akuwa amasannyalaze osobola okubeera ng'okola concert kubanga oyo omusajja mbu oba alina mukisa mubi oba kisiraani. Bingi akakazi kano bikayogedde nga kabyogera ku pulezidenti. Wabula bino mukama waffe yabitugaana mwami Kyagulanyi ebitalina makulu obutabeewa amakulu. Naye ebintu bino ffe tubiddamu kubanga abantu bangi abatamanyi abayinza obigenderako. Kati abantu nga bano sooka obiwulire ate ono afune ansa ye. Abayimbi abalinayo show nze mbadde ngamba Kyagulanyi mwandibadde mu mwesonyiwa mu biseera nga muyinayo shows. Weewale nnyo okukwata mu ngalo za Kyagulanyi kubanga show yo mu buli ngeri yonna eba erina okufuloompinga. Mumbuulireyo show mmeka Kyagulanyi ze yali agenzeeko ne zitafuloopinga, muzimbuulireyo. Twogeramu bwogezi oŋŋambe nti Kyagulanyi yaliko mu show ya gundi nejjuza. Buli Kyagulanyi waabeera mu kintu kyo manya kiina okufa bw'eba show erina okufuloopinga. Bwe guba mukolo gwa mbaga omuka ayinza n'obutajja. Nze mbabuulira nze ekimanyi kati mugenda kunyiiga naye geega amazima. Tosobola kubanga oyinayo show n'ogenda mu Kyagulanyi akuwa amasannyalaze kuba takyayina yadde otusannyalaze kati ayonoona bwonoonyi takyayina. Era nze mbasaasidde King Sir oyo mugenda munkwatirako mu biseera bya show mumukwate mumunyweze mumusibe ekimyu kubanga show ye yajettidde yekka yajettidde.
tewali muntu mulala. Ogenda otya ewa Kyagulanyi ng'omanyi oyinayo sho. Okumanya Kyagulanyi oba ayina kiki oba ayina kikolimo nobw'omugamba nti oba ogenda kugula emmotoka ati siko ssente bazikubbako ye Kyagulanyi. Nze mbasaasidde baana mmwe naye nga King Saha weetuli tujja kugumya. Kimanyi oyinza okukaaba nga tetuliiyo naye nga ky'oba omanya tuli wamu naawe. Abagezi bokka njagala owulirize nnyo. Waliwo TikTok agwendabye ngenda mbateerawo avuddeyo n'agamba ono TikTok yayita simanyi mu 7 Airbus simanyi mu 7 Air Force. TikTok yayita mu 7 simanyi Air Force bwe yayita ngenda mu bateerayo. Naye no TikTok asanyusizza mu kumala okunsanyusa nankwasa obusungu. Manyi lwaki ankwasiza obusungu? Waliwo video ye nakakola ngamba abantu okuziba okwagala kulemenga kutuziba mu maaso. Nti omuntu ayagala nnyo ekintu n'akisusa oba mwagizi wa mpira oba ki naye ekintu nakyoyagala oba oyagala mukazi oba musajja oba oyagala ki naye tekikuzibanga maaso. Waliwo omuntu ayitiriza ennyo okwagala n'aziba n'amaaso. Kati ono muwala avuddeyo n'agamba simanyi ekivulu kya King Saha kigenda mu musala era wali Bobi Wine ekintu kyagendamu nekibeera kirungi. Kakubere kachibere kivulu tachaina masanyalaze era Bobi Wine kyona kyagenda mu manya ekyo kifudde totally kagubere mukolo kachibeki Bobi Wine kintu kyenyigira mu kyona kiba kifudde. Niye really oyinza okwira n'endowoozeeyo okuleka kiri kyegambye ng'okuziba okwagala kwakuziba amaaso. Okitegeera kati onayagala nnyo mu kwagala ennyo naye tuma n'amanya simanyi mu 7 Air Force naziba naziba n'amaaso talaba tawulira. Omuntu alaba era ng'owulira oyinza okugamba omuntu nti Bobi Wine talina masanyalaze era wekyagenda mu kifa. Tulabye nnyo noyinza okwogera ekigambo ekyo nti Bobi Wine wekyagenda mu kiba kifudde era omukolo mugenda byawulirawo yabyogedde entegeera ye bwe mugamba. Ate munnanga omuntu ono muzadde ayinza okubaira muzadde kuba mukyala mukulu oba muwala yate kubanga azaala kuba tazaala nkajja kuzaala naye kati ono agenda kukwata omwana amukube ng'avudde ku ssomero ng'omwana asomye bubi. Omwana ng'asomye bubi ajja kukwata omugga amukube naye n'atamanya nti ye maama yali atya ku byayogera oba ku ntegeera ye naye agenda kukuba omwana ng'asomye bubi omwana we. Kuba muyinza okuba n'ogamba abantu Bobi Wine talina masanyalaze era bukyagenda mu kifa nga Bobi Wine gy'avudde mu kuyimba kwe buli mukolo gonna oba ku mbaga oba wa omukolo gwanyumanga nti Bobi agenda kujja. Oyinza okugamba nti Bobi talina manyi mugenda masanyalaze manyi nze ebyobufuzi sibimanyi nnyo naye nze nvayo ne mpa ndowooza yange nze nkomentinga ku ebyo ebyogeddwa oba nenjogera ebyange gwe jjamu ekyamagezi ekyamagezi kiyiteko naye nga ddala oyinza okuvayo n'okyogera okulekanga okwagala kwakuziba maaso. Sijja kukozesa olulimi lwa sala olulimi luvoola okulekanga oba oliko ekikyamu oyinza okukyogera. Bobi Wine really gyavuddeyo nona negyenvudde omumanyi mu kuyimba mu kino gamba talina masanyalaze simanyi biki omukyala abyogedde era batirayo video naye ndowooza yange naye badde ndowooza ye ate n'entegeera zaawukana buli omu alina entegeera ye naye gambye omukyala ono ayinza okukwata omwana we n'amukuba ng'omwana asomye ebi ku ssomero naye ng'ate maama ebimuvaamu yazaala omwana oli gwagenda okukuba nti omwana asomye bubi. Ntegeera y'abantu si yange buli omu n'entegeera ye. Bagezi bokka be basobola okubeera nga bategeera ebigambo ng'ebyo oba oliawo ebiri mu katambi ako bye tubadde tuwuliriza. Kaakati nno ng'okuwandiisa bannayuganda n'okebera enkalla n'okukyusakyusa mu bifo ebyokulondebwamu kukyagenda mu maaso. Kaakati nno Kajjampuni yagudde ddambwa naddala mu bitundu ebya Buganda ampuliriza mbeera mbagamba nti abasajja bano bakola ebintu bino nga bagenderedde era nga bamanyi balina ensonga lwaki babikola. Kaakati nno enkalla z'abalonzi oba oliawo naddala mu bitundu ebya Buganda ne Busoga zaatandika dde okubeera nga zikyankalana era ebyuma ebyatwalibwa ku sayiti
okubeera nga bikola omulimu guno ogw'okukebera enkalala okuzijja obuzajja okukyusakyusa abantu okukyusa okujja bagenda okulondera byonna byafa abantu bakugamba nti bo batuuka wali ne bakonkomola bukonkomaze nga tebalina kintu na kimu oba oliawo kye balaba kaakati nno nga tukyagenda mu maaso n'olutalo olw'Abanyarwanda Mwami Museveni lwagamba mbu yamaze doddulinnya ku nfeete mbu era buli munyarwanda azaliddwa mu Uganda alina okuwa passport n'endagamuntu kaakati nno ampuliriza nyebya bannayuganda okubeera nga tugenda kwewandiisa naye byongedde okubeera nga biranda kyokka wadde biranda Mwami Jeno Kayindo Tafiri yavudde naga nti ebyo Museveni byayogera just amala mazibudde era mu Uganda Abanyarwanda bazaalirwamu nga Bagashumba Bambidde n'abalala babadde bafuna bulungi nnyo ID zendangamuntu bafuna bulungi nnyo passport era nga kubatambulira kaakati ate ebigambo babijjeewa okutandika okujjonkera nga bagamba mbu tebafuna ndagamuntu tebafuna passport ebyo simuli nsonga yadde n'akamu temubiwa n'amakulu Jeno Kayindo Otafiire onono nga ye minisita ow'ensonga z'eggwanga ez'omunda yavuddeyo n'ategeeza ebigambo ebyo kakati nno Electoral Commission ampuliriza ekyali mukatu era okumanya ekyali mukatu njagala nnyo owulira akatambi kano n'ebigambo bino ebikalimu ate nkomewo aba Electoral Commission bali mu kukebeza abantu nkalala z'abalonzi okukakasa oba ddala banaasobola okulwana mu 2026 kyokka abannira bo basirisi tewaliwo n'omu afaayo ne minisita wa internal affairs asirisa atunudde bw'ati teri yafaayo kukuza ndagamuntu z'Abannayuganda mu kikungu kubanga ezisinga ziggwako guno omwaka 2025 ezisinga obungi ekibuuzo kiri nti Munnayuganda anaaba n'akakonga ak'okulonda akali valid anakkirizibwa okukuba akalulu n'alonda omukulembeze we gw'ayagala ne bw'anaabanga tayina ndagamuntu kubanga akaseera kayinza okutuuka nga tukyasobola zizza bujja ng'obudde buweddeyo ne muteekawo amateeka nti ate abenga na ndagamuntu ate tagenda kukkirizibwa kulonda awo obuzibu bujja kuba buzze bijja kuba bitusobeddemu so Kayindo Tafiire omukulu lwaki Bannayuganda temubaddiza bujja endagamuntu zaabwe kubanga ebitundu nga 7 ku 10 ez'Abannayuganda endagamuntu zaabwe ziggwako 2025 naye osirise weefudde atalina kyolaba akaseera katuuke mutandika okugamba atajja na ndagamuntu n'akakonge ka byakulonda kamukkiriza tajja kukuba kalulu mwagala kubba kalulu mwagala kugamba nti era mwawangudde kigendererwa ki ekisooka kyabena mwatuwa endagamuntu nga ziggwako zina expired date ndi Munnayuganda naye ate ntuuka akaseera n'enzigwako nga ndi stateless okuva omwaka gwa 2014 okutuuka kati tewabeerangawo nteekateeka yonna esobola kusobozesa Bannayuganda kuddamu kwewandiisa kubawandiisiza ndagamuntu zaabwe mu kikungu lulinga mwasobola oziwandiisa kati kiki ekyagwawo Honorable Kayindo Kyamuzi the man yamala ebbanga emyaka n'ebisiibo nga ye MP ow'Erubaga South oba oliawo ng'akiikirira bannakampala mu bitundu ebyo mu lukiiko olukulu lw'eggwanga giyite Parliament era ono yasiguukulwa mu kifo ekyo muwala we oluvannyuma lw'okugaana okudikeyalinga ebyobugagga bye yayina n'amala emyaka 5 nga tagenze mu Parliament wabula emyaka 5 egyaddako ono yakomawo ne yeesimbawo muwala we n'avaayo era ono n'awangula kaakati nno eyamugjayo yali omugenzi kati amanyiddwa nga Katolu Bwama ye yamugja mu Parliament wabula nga ne Katolu Bwama bwe yatuuka eyo yafuuka wa NRM awedde emirimu omuntu yagamba nga mbu ye wa DP ewedde emirimu era mbu teyagala gavumenti eya Mwami Museveni kaakati ono bwe twalaba ng'alidde mu lulime n'alya ne mu luzise era akalulu ka 2021 ono yeesimbawo naye teyafuna yadde omulema bw'atyo Alozias ye yakwata kaadi eya NUP era bw'atyo n'awangula ekitundu kino ekya Lubaga South kati bino byonna byaviirako omusajja omugenzi Katolu Bwama okutandika okukola n'ekibiina ekya NUP mu kifo ky'okubeera ng'akolagana nabo wabula yazijjamu mpalana n'abeera nga ajjonkera n'abeera ng'awalana pulezidenti waffe kosa NUP yonna kaakati mpaka omusajja oyo Mukama Katonda lwe yamujjulula bambi bw'atyo n'afa n'atuva ku maaso kaakati nno ekibiina ekya CP kyavuddeyo butereevu nnyo ne kitandika okubeera nga kigamba mbu kyebaza nnyo Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'ekibiina ekya NUP olw'okubeera nga kyasalawo kikulembere omukago
ogw'abali ku ludda oluvuganya gavumenti baberenga bonna beegatta nga bakolera wamu okulwana okuggyako mwami Museveni basobole okubeera nga beddiza obuyinza. Wabula saagala weerabire nti mu mukago guno n'abasajja bano nga Ken Lukyamuzi be bantu bennyini abaalyanga mu lulime ne mu luzise, be bantu bennyini abaazanyiranga ku bannayuganda nga tulowooza bakola nga badda mu kwogera ludikya tesitesiteeto tesitesiteeru tesiitiri butikitiiti ng'ayogera ludikya. Kaakati bano ne babeera bakomediyani abawedde emirimu mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda, era ogenda okakkana ng'ebintu oba oliawo ebyandiyambi bannayuganda ebiseera byayita ne batuuka nga tebasobodde kubeera nga babituukiriza, era mwami Museveni nga tebalina yadde kye bamunuubuddeko yadde ogamba nti mu Buganda opozisoni yawambawo yeetuwalawo kati nga bwolamu Mwami Kyagulanyi bwe yajja n'agamba nti Buganda yonna nze ngiwambye ababaka ku paaliyamenti bakansala ba LC5 ne Busoga yonna n'agigattako mu paaliyamenti LC5 bakansala abamago n'ebitundu ebirala ebyenjawulo. Kaakati ono n'abeera nga yagiwamba ku mwami Museveni. Kaakati ate bano baavaayo ne batandika okubeera nga bamulaba bubi. Kyokka nga bukya opozisoni ebaawo mu Uganda bukya lubanga lwa Mindi, abasajja bano boolaba tekuli n'omu yali agezezzaako yadde okuwambako mwami Museveni Obuganda yadde Buganda yokka okugiwamba. Kaakati nno omuntu ng'ono bwe yavaayo n'atukulembera Mwami Kyagulanyi n'alaga nti kisoboka abantu bano batandika kubeera nga bamuwalana. Wabula mu meeting eno omusajja kati omwami ametwa nga Ken Lukyamuzi the man ono yavaayo butereevu ye ne yeebaza Mwami Kyagulanyi ku ebyo byatuusiza oludda oluvuganya gavumenti n'okubeera ng'ono yasalawo nakati kafe tukatukulembere ekisinde kino ekyokwegatta okumwamulako Mwami Museveni. Ebigambo bino njagala obiwulire ng'omusajja ono bambi abyogera Ken Lukyamuzi the man. Njagala okuleeta okulamusa okuvudde eri ekibiina ky'enkulembera ekya Conservative Party. Kintumye okusooka okwebaza ennyo ekibiina kya NUP leadership, mwebale nnyo kutulaga timusobola okutukulembera. Era ne baŋŋamba nti nno okusinziira ku biri mu ddiiro ekiseera kituuse twekumeekume tulwanire wamu. Ne bagamba nti nno for example ebibiina by'obufuzi kaakati tebikkirizibwa kuba nkuŋŋaana, tebikkirizibwa kwekalakaasa, ng'ate Constitutional Court yakamala okusalawo ng'egamba nti poliisi terina buyinza kuziyiza muntu yenna kwekalakaasa oba okuba olukiiko kasiteetegezebwako. Ate era nga Constitutional Court neeyongerako ng'egamba nti as if that was not enough, Article 92 egamba Parliament tekkirizibwenga kusaawo tteeka ddala lizaawo liri eribadde nullified. Kitegeeza ab'ebibiina muli free ng'endogoyi. Ekyo kiba kitegeeza nti ssebo Mr. President Oweekitiibwa Kyagulanyi, ekiseera kituuse mmwe nga baliida baffe mu Parliament mukulembere omumuli ogututuusa okukolera awamu. Nindiridde olumu era nga tuli ready muyite olukiiko lwa bonna mu Kampala Public Rally ebibiina byonna nga weebiri tubalage ekye tuli mu nsi eno. Ekintu ekirala ate nga nakyo kikulu ssebo oyogedde ku buli bw'enguzi mu sekendi ngamba bwe nti Uganda lyemu ku mawanga amali g'enguzi kayingo. Bwe tuba nga tunaalwanyisa obuli bw'enguzi twetaaga okukyusa ku governance, twetaaga enfuga ya federo ewa ebitundu ebinene obuyinza okulwanyisa obw'enguzi. Kalangala district tesobola kulwanyisa State House nguzi nti erwanyise obuli bw'enguzi mu State House. Acholi esobola, Buganda esobola, Busoga esobola. Kitegeeza you need some autonomy to muscle out the dictator and the corrupt people. Nekisemberayo ddala ate nga kikulu. Natunuulidde ekigambo kino ekya Dr. Kizza Besigye. Bannayuganda mwenna naddala ebibiina by'obufuzi ebiri wano mwebale kuvaayo mulwanire omwana wa Uganda oyo. Dr. Kizza Besigye tumufiiriddeko ku bigambo bino ebiriwo ng'ali mu kkomera lwa nsonga nti myaka 2 alemedde ku nsonga y'okulwanira eddembe ly'Abannayuganda. Persistently teri asobola kulwana n'awa olutalo lwa kulwana. Ken Lukyamuzi the man omusajja yeekwekako ne mu mayuuni ono kugambye yali kazanyiriza atabangawo wadde nga yasaavinga ekisanja kye ekitaali kimu era Bannayuganda baamwagala nnyo wabula gye baakoma okumwagala ate gye baakoma okubeera nga bamudampinga musajja watu wabula teweerabira nti ono ye pulezidenti owa Conservative Party ow'eggwanga Uganda omukulu ono
ampuliriza eyaliko MP kakati nga legendary mu byobufuzi era nga kakati awagira buwagizi n'okubeera nga awa amagezi oba oliawo ku nsonga z'alaba ezitambula bulungi naddala ezo eziri ku ludda oluvuganya gavumenti. Kakati muzadde munnange nga bwe nakugamba nti essomero lya Ibrunian Junior School ligaba offers mu basale ne half basale era abantu bano basigaza omwana wo ne mu holiday bubanga tulina gogenda kumulekera naddala mu abali ku kyeyo. Kakati nno beekwate beeyune bettanire nnyo kubanga bayamba abaana n'okubayigiriza emizannyo abalina zi talenti kusuna nnanga n'ebirala byekuwa mu kkowe eryo. Kakati n'abantu bano bagendeko obakubira essimu obagambe nti namajje ku AKTV Media Uganda batugambye mugaba half basalizi onyonyole nti oli bweru wa Uganda omwana bajja kumulabirira bamusinze naawe muzadde we era oligenda okudda nga kana koleka nga kalinga oluti ng'eryana ddene ng'oyinza okugamba bulunaku linywa baby soya n'okwesiga mwana mugimu. Abazadde kambanjulire Ibrunian Junior School somero lya ddene boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebibiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga okusamba omupiira okusuna ennanga okusuna gita ate nga n'abasikawuto tebabeera biddeyo. Bano basangibwa wali Emayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka ate nga registration agenda mu maaso. Abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 000 oba 0774 25 000 beboka abajja okubangula omwana wo. Omulongo waso omuluuta nsozi buli lunaku olukya ku nsi kuno mukwanjulira ne kugamba nti ye musajja ayambye nnyo bannayuganda okuvuunuka ebizibu ebya buli kkala naddala abo abalina ebizibu eby'olukonvuba ebitawona. Nagamba nti ono bw'omukoonako ku nnamba eyo ku 910 n'omugamba AKTV Media Uganda ebigambo abikwanguyiza era buli kimu kiggwa mangu ne bw'oba oli Bulaaya gukasitoleeta amannya g'ekintu ekyo kyoyagala kitereere oba omuntu oyo gw'oyagala atereere oba mirimu oba bizinensi oba promotioni oba mpapula gwe bisigadde ng'obimulekera ng'olwo ekintu kyekola butereevu nnyo nga tolina ku gurawundi. Kaakati n'omukwano gwange mpuliriza General Muhoozi Kayine Lugaba ng'akyagenda mu maaso n'okulaga obutali bumativu ono ng'agamba mbwe essaawa yonna agenda kubeera ng'avaayo yeekalakaase adde ku nguudo mb'olw'enguzi esusse mbu mu ggwanga Uganda wabula njagala ojjuke nti Baramba Rugahare ono nga ye minisita Mwami Museveni ow'abavubuka n'abaana abato yavaayo mu bigambo bye n'akakasa nti X eyo gye mulaba ewandiika ebigambo ebyo n'eriko General Muhoozi mbu baagihakinga mbwe era baagihakinga bali kudda luvuganya gavumenti mbwe era ebigambo ebyo si General Muhoozi yabyogera kyokka ng'ono yeerabidde nti Mwami Museveni yavaayokko ne yeetondera eggwanga erya Kenya era ku bigambo ebyava ku X eya General Muhoozi ono bwe yalayira nti asobola okulumba eggwanga erya Kenya n'alikubya mu lutemya lw'eriiso. Mwami Museveni yavaayo butereevu nnyo ne yeetonda era n'eggwanga ery'e Congo Mwami Museveni baavaayo ne beetonda nga bayita ampuliriza mu ba ambassadors ab'enjawulo bwe batyo ne ku ggwanga erya Sudaani. Kaakati bino byonna nga bigenze mu maaso ng'omusajja amaze okuwandika ku mawanga ago gonna state oba gavumenti neevaayo ne yeetonda mu butongole. Kaakati bano bavuddeyo ne bagamba mbu ebiwandiikibwa Muhoozi tabimanyiiko mitwe n'amagulu mbu X ye yahakingibwa. Kaakati nno bino byonna wadde bigenda mu maaso oba oli awo nga X ye yahakingibwa omusajja avuddeyo nawe amagezi ag'obwereere era ng'ono mu magezi agamuweereddwa bamugambye mugenda kuzaala ebitukula maka byazaalira ku nsiko ebintu bino bye mujja nga bukola muzaffalu ebintu bino bye mukola byandibasula mu katyabaga oba mu ntata. Kati wulira ebigambo bibino ampuliriza nga balabula omusajja ono. Wadde tumanyi totegeera ne famire yo mwenna naye njagala for the first time weekako okutegeera Anita Amongi naye tumanyi totegeera naye njagala weekako okutegeera Museveni azuwe nawe tumanyi nti okutegeera kwetegeera oyo sa kubanga emyaka gikugenzeeko njagala mwekako okutegeera mpuuga de mapuuga omusezi wa century nawe wadde totegeera ng'olimu akabano nkusaba weekako okutegeera bw'onyigiriza ennyo ennyinda ate bw'onyigiriza ennyo ogireeta omusaayi bannayuganda beekumye tebaagala buvuyo ne mugezaako nnyo okubanyigiriza okutuuka ku kkowe erisembayo nti tebalina kyakusalawo. Ndi wano bategeeza temulina monopole ku violence, temulina monopole ku mundu, temulina monopole ku buyeekera, temusobola okugaana omuntu ogenda buyeekera.
The only option abajja basigazizaayo is to keep law and order era kibagezaako okukola. Naye omugaana okwekako okutegeera nga buli kimwagala kikozesa force okusiba abantu nga mbasiba nga ate mukozesa obukyamu. Mujja kuleeta akatyabagakanago mu ggwanga eyo. Ebisigadde mujja bikwatisaako emikono ebiri. Nkusaba muhoozi wadde otamidde weekako okutegeera wadde totegeera. Azuwelo ne kitawo mugambe Anita Amongi Mpuuga family ya Segenya mwekako okutegeera ddete mutegeera olw'olumu. Temuyina monopole ku violence, temuyina monopole ku mundu. Temugenda kutiisatiisa bantu nga bantu buli muntu mutadde mu mufiya kubanga temulina monopole ku kintu kyonna kubanga nammwe ensi mwawamba mpambe nga mukozesa manyi ate ensi yammwe. Ekyo kibagambye security esooka bakomredi mwebereremu nkibagambye kubanga nzinalira funye da sources kumacha onagenza okujja okutamirira ku Twitter ngoere information nagifunye. Anita Amongi mwali, Muhoozi mwali, Mpuuga mwali, Juliet Kakande mwali, ane Museveni kenyini ne Ssemwai ne Iso. Banoonya muntu mu family ya Segirinya oba omu ku bantu babaliretedde ku Segirinya mikwano gye bayimirire bawe protection bagule omusango fere bagisanctioning batandika okunoonya foot soldiers mwenna abali ku mukolo ogwo babakwate baguleko emisango gy'obutujju babatwale mu court martial. Ekyo security esooka mu recording mu gite.